Tuli Katende ekiri Katende kyetugezaako ate naffe okulaga ennyiririzi ezo kalulu ka Kassameeme nga bw'okalaba Kassameeme nga bw'okalaba nkambe nti wamu ate ne Hajji Akazibwe Luutu bagenda mu maaso n'okutunka. Embeera ye ssaala eringa ssaala naye nga ekiriwo Akogo atulaba ekyekyo nga bw'okiraba wenna ali ku Sort TV ssaawa zino. Kalulu ku kalulu atubalaga ekigenda mu maaso musayidi eno TV eno. Yakubala buli omu beerawo Okay, yembeera bweto bweri okuva wali Katende mu Mpigi District nga abeeyo bateekateeka okubanga balonda ssentebe agenda okubatwala emyaka 5 egiddako. Wasoose okubeerawo imbiranye na obutakkaanya nawe bituuse weewawo tulaba nga abalonzi basimbye bulungi mu nnyiriri zaabwe. Ndabako olunyiriri luno layini eno ekubye ekoona kati ekomawo eno yennyini gye yatandikidde awo no olabira amaanyi aga akalulu. Ne Bayibuli ndowooza naye ekyogera nti akalulu ke kaawula omunafu. Mu mbeera eyo olaba omukulu ayambadde ebyeru atunudde mabega nga talina gw'alabayo n'omu, naye ate layini ezimu tulaba nga zikuba koona zikomawo eno erudda gye zaatandikidde. Weewaawo ndowooza kijja kubanga petitions actually nze ndowooza nganze nti okwemulugunya ne petitions zandibanga zijja kuba ntono mu mbeera eyo ey'okwemulugunya ku byavudde mu kulonda, kubanga ekimu waliwo wekibeera nga kyeraga bwerazi nti ono ye muwanguzi. So bye tulinze okulaba bwe binaatambula erudda eyo, tusoose kukulaga ekifaananyi ekibadde Mbale nga beeyo bo bamaliriza dda okulonda ssentebe waabwe mu North Division nga omukulu baddewo emyaka 40 bamuwangudde. Mu mbeera eyo abavubuka bagambye nti awumule, ate naye ndowooza kitutte mu mutima ogw'ekisajja kikulu n'ategeera nti ekiseera kyekyo kituuse ekyokuwumula, oba olyawo omulala abenga yakwata enkasi ey'okukulembera ekitundu ekyo. So twongera okukubiriza abantu baffe eyo n'abatulaba n'abatugoberera nti mukuumye emirembe mu kiseera kino eky'okulonda, era akalulu tekatwawula. Omwami oyo gwe mulaba tanaba kubaako n'omu amusimba mu mugongo, ekyongedde oba olyawo okulaga nti abantu basazeewo dda, babadde basazeewo dda, tebayagadde oba olyawo okuleetawo embiranye ne basalawo ku babiri, incumbent ne ono omulala Hajji Luutu Kazibwe, kuba basalawo anaabeera ssentebe waabwe addako mu nteekateeka eyennyini. Kusinziira ku puroguramu y'akakiiko k'ebyokulonda, okulonda kuno kuba kuteekwa kubanga kukomekerezebwa ssaawa 10 ez'olweggulo, naye era tulaba nga tukyali mu budde bwennyini obuli mu tteeka. Tukubiriza abali mu nteekateeka eno mugende maaso n'okuba nga mukuuma emirembe. Ndabako ebyokulonda ina abala kubala kukola ki, akuŋŋaanya bukonge kiki, simanyi kigenda mu maaso n'endowooza kyekyo. Bakakasa nti ali mu layini ayina akakonge, oba olyawo ekimukakasa nti mulonzi mu kitundu ekyo kyennyini, then batandike oba olyawo okubala. Balabika babala abalonzi. Okubala kwe kugenda mu maaso mu bitundu eby'Ekatende, Mpigi District. Embiranye eyo erabikira ddala nga y'amaanyi, naye abakulembedde ababiri betusuubira okubanga kwe kujja okuva ssentebe mu nteekateeka eno eya abakulembeze ab'ebitundu
ate n'ekirala ky'ekyobutebenkevu abantu abangi bwe batyo okubanga bakuumye emirembe okutuuka we batuuse wano kyekimu obaolyawo ekyongera okulaga nti okulonda kuno okw'ebitundu tekwandibadde obaolyawo kwakufa na kuwona, temwandibadde mpalana, temwandibadde embeera ey'okulwanagana. Katuwulire ku bigenda mu maaso ng'okubala kutandise. Weewuunyisiza nti oli wekka ku kyalo tolinako mwana mukyala oba muntu yenna? Bwe bali essaawa zino tebaliiwo essaawa zino. Kize kitya nti weeronze wekka? Era Katonda bw'ageze. Ku Katende omazeeko bbanga ki? Bwe nazaalibwa. Weetegekedde akalulu kano nti ogenda kwesimbawo oba wayagadde kugezesa mikisa gyo? Neetegekedde. Twebaza abalonzi. Neebaza abalonzi bonna abazze ku kisaawe era ndi mumativu kyonna ekivudde mu kulonda mba nkikkiriza. Okkiriza nti ekivuddemu oba? Naye buzibu ki olowooza? Olowooza nsobi ki ezibaddewo awo? Kiraba nsobi zibaddewo. Kati kuwagalize oyo amanya Mugwanya Isdo. Kuweros Independent, LC1 Independent. Yoyo Mugwanya yeeronze akalu alina kamu nga bw'okalabye era famire agamba teriiwo era akalulu ke ate ako kagenze maaso n'okubanga afuna akalulu kamu nga bwetubalaze ati tulinda ate tulabe ekiri erudda ewalala akiri kitya akugwe atulaba naye nga ekiri wano kyekyo akugwe atulaba bagera maaso n'okubala naye nga ate abantu bangi nnyo anyene ddala tetumanyi dakiika meka saa meka bagenda kumala nga babala naye nga sofa ekiriwo kyekyo oye mwami Haji Kazibwe ate n'abalonzi be erudda eno ate n'incumbent side eri nebityo bwe bitambula bagenda maaso n'okubanga ate ababala tujja bafunanga okubala kuwedde twogerekoko nabo nga sofa ekiriwo kyekyo kugwe agenda maaso n'okubanga ate oli ku munnyo agenda maaso n'okubanga otwekuumiddeko bano bo bamaze dda oba oliawo okubanga babalibwa ebyabo byawedde dda okubala so kati tulinda nga tulabe ate erudda eno akigenda kubanga akitambula akitya akugwe atulaba embeera yeeyo wano akugwe atulaba ekatende bwe tuli atulinda ate tulabe abinaaba bigwerawa ate kyetulinda tulabe nga sofa ekiriwo kaakati yeeyo katende ekwatiridde nza okulowooza nti empigi yonna evuddeyo embeera yeeyo batandise okugyamu kaakati batandise okugyamu obululu obwabalina signature ezitali presiding officer so kyekyo tetugimanyi kyetugenda maaso nga tulaba eno tebo signature sigimanyi laba atugoberera ku Soul TV n'emikutu emirala gyonna gya Soul Media. Ebyo bye bigenda mu maaso tukuwa ekifaananyi erudda n'erudda. Empigi tulaba nga bali mu kubala ate ekifaananyi eky'emukono kiraga nti abeeyo tebanaba kutandika weewaawo okulonda. Bye bimu ku ebyo ebitundu oba oliawo ebibaddemu embiranye n'obutakkaanya ebireetedde enteekateeka eno ey'okulonda okulwawo okutandika kati tulaba nga wakyaliwo embeera ey'okukaanya bali mu bukuukuulu balina oba oliawo bye bagonjoola balyoke batandike okulonda. Emukono waliyo n'ebitundu ebirala kitwategedde nti
waliwo abayitawo nga tebavuganyiziddwa ebyo nabyo tukimanyi nti awo nno ekiba kisigalidde kwe kubanga ssentebe abeera ayiseewo oba nantebe simanyi bwe tumuyita naye ajja kubanga ayina okulonda olukiiko lwe mpozaawo olukiiko lwe luba lukakasibwa abalonzi then bw'obukulembeze butandikirewo emirimu gyabwo. Generally bw'olaba ekifaananyi olaba nga waliwo obukakkamu ekyo kyo tuteekwa kubanga tukyebaliza Mukama Katonda. Tetunaba kulabawo mbeera ey'oku esasamaza oba oliawo eyiseewo embeera ey'okuyiwa omusaayi nga tubadde tubeera aba mu nteekateeka eno ey'okulonda ne tulaba abantu nga bakubibwa emiggo oba abantu nga beetemye embale mu mbeera eyo. Tulaba nga okulonda kuno kubadde kwa bukakamu weewaawo wabaawo obutakkanya nga bwe tubimanyi nti bya bufuzi naye ogenda okulaba nga ekifaananyi ekigazi kikulaga nti waliwo embeera ey'obutebenkevu ekyagendera ddala mu maaso okwetooloola eggwanga Uganda. Tunaba kubaako ripooti gye tufuna eyeeraliikiriza nti oba oliawo waliwo kino ne kino naye bye tulaba bikulagira ddala nti abantu bakitegedde nti okulonda kuno kwa byalo kwa bitundu mwe bawangaalira tewaliiwo nsonga lwaki omuntu g'owangaala naye ate ogenda okubanga mumaliriza nga era mwekubye oba mwetuusizaako obulabe. So kyetwongera okukubiriza abatuuliza n'abatulaba nti tukuume obutebenkevu, tukuume obukakkamu buno bwe tulaba obugenda mu maaso, tulonde akalulu kaggwe tuddeyo tukole emirimu gyaffe. Abalondeddwa tubayozaayoza olwedda bamaze dde okuba nga balangirirwa ng'abalonzi then kati awo buvunaanyizibwa mukitegere nti buvunaanyizibwa obakwasiddwa okugenda okubanga mukulaakulanya ebitundu byammwe mu mbeera yonna. Ab'ebyokwerinda tuteeka okubanga nabo tubebaza mu mbeera eno nti weewaawo olabira ddala nga ab'ebyokwerinda batono. Bw'otunuulira ekifaananyi kikulaga nti polling station ekinene eriko abasirikale nga 6 ze tulabye ennene ez'omu bibuga kuba mu byalo polling station yandibanga eriko abantu abatonotono ne polling station zino zetuwaddeeko samples ez'omu bibuga nga Mpigi, Embaale, ekyo nakyo kibuga. Bw'otunuulira ekibuga nga Mukono olaba nga abasirikale abakwata mundu oba kale abayina uniform batono naye abantu beefuze. Bakoze bulungi okulaba nga beefuga balabike nga process oba exercise eno etambula bulungi weewaawo tulabe nga tufuna obukulembeze obusinziira ku bitundu. So kuno kwebaza eri abantu baffe abali eyo abeetabye mu nteekateeka eno n'abo bennyini twalabye ekifaananyi ng'Empigi abatasobodde okuba n'omukisa ogulonda abeesanze ku register nga tebaliiwo ne baga nti ffe tusazeewo bano abayiseewo bagende batulondere, which is okay, which is in order. Nti bw'obanga weewaawo for one reason or another osanze ng'erinnya lyo teriri ku register, lwaki oteekawo embeera? Lwaki toleka abo abagenze abayiseewo ne bagenda ne balonda? Weewaawo yandibanga responsibility yo oba role yo eya civic engagement ng'eno toweereddwa mukisa, naye kkiriza bagende balonde kubanga tuli bantu bamu kitundu kyekimu era tujja kusigala nga tuli bamu. Okulonda kuno wadde weekuli kugenda kuvaawo tusigale mu bitundu byaffe ate tusigale n'ebizibu byaffe bwe tubanga tulina ebizibu bwe tubanga tuli mu kweyagala era tusigale mu kweyagala nga tuli bamu. So tukubiriza abantu baffe eyo abalabe baffe abatugoberera nti mukuume emirembe mu bitundu, enteekateeka eno eggwe mirembe, tulabeko akalulu ak'emirembe kabeere ku record. Kino kigende ku record nti twayinawo akalulu okulonda enkiiko z'ebyalo ako kukatambula bulungi kubanga record eraga nti okulonda kwe tuyiseemu kwonna kubaddemu ebirumira bingi, mubaddemu electoral malpractices, mulimu okukuutiza, mulimu okwekuba, mulimu okulangirira ebitaliiyo oba ebifu abantu bye batamanyi gye bivudde mu mbeera eyo bibaddeyo byonna ne mu reports ez'enjawulo bibaddemu. Naye ku luno abantu bali okulonda kwa misana kwa kusimba mugongo bwe bakuba akalulu okkiriza nti bakubya akalulu. Omukulu gwe twalabye ow'Empigi ataafunyeyo muntu n'omu eyeeronze yeka yakkiriza
senga kabadde ka boxi yandibadde adduka n'agenda neekubira enduulu mu bakakiiko nti oba banzibye oba kiki teyandikiriza nti bamukubya akalulu naye ku luno tulaba bulungi nti lazima bakuwangudde oba owangudde era ne babanga bakuwangudde ng'oyagala okukola empaka era abantu bajja kujja bakugamba essebo ffe twabaddewo layini twagirabye weewaawo wabadde n'abantu naye tebawera mu mbeera eyo so ndowooza erudda okulonda kuno okw'okusimba mugongo kirungi erudda weewaawo kirimu ebirumira wano ne wali ng'okuleka abantu nga ng'ono omukyala we n'omwana we babanga weebali ku kitundu nga tebamulonze bw'alengera nga bali mu layini ndala ekyo kyandibanga kiyinza okuvaako domestic violence nga tuuse waka oba olyawo n'akola ekitaliyo neera tetukiwagira nti kibeere bwe kityo naye okusimba mugongo mu mbeera emu oba endala kalungi nti ovaawo ng'omatidde obuwagizi obulina oba tobulina so yembeera gye tulaba ekifaananyi eky'empigi kyo kikyagendera dda maaso twalabye nga bali mu kubala babala naye ate ennyiriri mpanvu tulowooza nti nakwo okubala kwandibanga kugenda kutwalako akaseera naye ku nkomerero tujja kubanga tutegedde tujja kuvawo wano nga tutegedde ani eyawangudde erudda eyo. Robert Mutebi ali ku ground yajja kubanga atuwa ebisinga ku ebyo kyemanyi nti tajja kuvaawo nga tatuwadde final result okusinziira ku mbiranye ne emotions bwe twazirabye ku ground so nga ate n'ebitundu ebirala nga Mbale naye tusuubira okuba nga tukyafunayo reports ez'enjawulo ebitundu nga Namayingo naye tusuubira okufunayo reports ez'enjawulo Mukono waliyo abalondoola erudda eyo naye tujja kuba tubifuna erudda eri Kasese mu Lwenzo region naye tusuubira okuba nga tufunayo reports naye tekikugaana naawe okubanga bw'oba omanyi omukutu gwaffe okusindika obubaka n'otutegeeza ebifa mu kitundu kyo okulonda kuno kw'abasentebe kutambudde kutya ky'obadde osuubira ky'olabye oba nedda weewaawo wabaddewo ensonga ya register ndowooza byebimu ku by'okuyiga bye tuteeka okubanga abali mu nteekateeka eno okutandikira ddala n'akakiiko k'ebyokulonda byekateekwa okubanga kanootinga mu kiseera kino nti registers zibadde nga bulijjo zezivaako embiranye zezivaako enkayana ku luno lwaki register temuziwadde budde okuzeekenneenya okuzeekebejja obulungi okakasa nti abali ku register bebo bennyini ab'omu kitundu lwaki muteekawo embeera esobola okuviirako akavuyo lwaki muteekawo embeera eyo ne tuwulira nti abantu abamu abeesimbyewo babadde ba influencinga register waliwo gwe naalabye ku mikutu awo nti yasasudde ensimbi actually abakakyo b'ebyokulonda ngo batekinze action ne babeera nga bakute omuntu oyo eyafunye ssente nga wakakiiko k'ebyokulonda electoral official eyatwaliddwa mu kitundu ekyo nja kubanga nkifuna wano nkikutegeeze nga basanze nga bamuwadde $26,000 eyamuwadde esente ezo candidate nkyakyuse mu register oba olyawo abeeko abantu abamu basiimula ku register then oba olyawo ayitire waawo so ebintu ebyo bakimanyi abali mu nteekateeka n'ebyokulonda nti bye bisinga okuviirako embiranye oba olyawo ne bivaako n'abantu okuyiwa omusaayi so byebyo ebyokuyiga bye tuteekwa okuba nga tuyiga kati omulundi oguddako bwe tuba nga tulinayo akalulu ke tujja okutegeka oba 231 oba mu bifo awalala kati awata okulonda gye kutaabadde kuba n'ebifo ebyo nabyo gyebiri waliyo ebifo ng'okulonda kwayongezeddwayo olw'embeera emu oba endala so mu bifo ebyo ndowooza tubeere n'ekyokuyiga tumanye nti register yeevaako obuzibu kati register tugiteekeko amaanyi bwe kiba nga kyetaagisa register tugikube mu kyapa ereme kubanga register neyokuutiza ku lupapula ng'oli asobola okujja n'ayuzaamu page emu n'aleeta register nga tewera so embeera eyo nga gye twalabye Mbale abantu ne batuuka okwekusala akajigere ne bagamba kati register tugisuule ebbali kati abantu ne batandika okulonda nga tebali ne ku register twawulidde nti waliyo n'aba under age nabo nga balonda so embeera eyo eviirako obusambatuko ebbanga tetumaze nga tuteekateeka okulonda bye tuteeka okubanga tutwalanga bikulu ne tutereeza akalulu kaffe oba okulonda kwaffe ne kwongerwa kubanga kulongoka so tulowooza nti abali mu nteekateeka eno yo taking note ku lwa ensonga ez'ekikabo ekityo okulonda kubeere nga kwa bwerufu
era nga kuvaamu ekintu ekikirizibwa abantu bonna enjuyi zonna mu mbeera eyo. So ebifaananyi tujja kwongera okuba nga tubifuna. Ekifaananyi kyetulaba kyekyempigi, obukakkamu bwebwo olabira ddala ng'abantu bakakkanye okubala kugenda mu maaso. Yes, okubala kugenda mu maaso, buli gwe batuukako bamugyako akakonge okakasa nti lazima mulonzi. Ndowooza obukonge obwo bulabika bwe bugenda okuba nga bubali bweri bukakase bubeerewo ng'obujulizi nti ono yawangula mu mazima n'obwenkanya. Naye era kyemanyi nti wabaawo n'omulala oboolyawo abala nti omu, babiri, basatu mu mbeera eyo nga bwe kigenda mu maaso. Robert Mutebi ajja kuba nga atubuulira ku nsonga eyo. Ndaba nga waliwo abawagaawo, kirabika nga balaba nga enamba omuwendo gugenze nga oboolyawo gusukkuluma ku gwe baalabye ku layini eyasoose. Bagenda bawaga buli we batuuka bawaga, naye tubirinde abakakiiko k'ebyokulonda be bajja okutuwa ekyenkomeredde mu kulonda kuno okugenda mu maaso. Nga bwe nakutegeezeza, waliwo ebifo abantu gye bayiseemu, abeesimbayo gye bayiseemu nga tebavuganyiziddwa. Ntwala omukisa guno ogw'enjawulo okuba nga njozaayoza abo abayiseewo ku kaweweevu. Muyogeyoge tekibeera kyangu okuwangula nga tovuganyiziddwa, naye ate bubeera ate buvunaanyizibwa obw'enjawulo nti abantu okukitundu okuba nga bakakasiza nti gwe togenda kubanga ovuganyizibwa, then awo kiba kikuwa okusomozebwa okw'enjawulo nti oteekwa okuba nga obaweereza mu ngeri ematiza, n'omatiza abo abaali bateekateeka okuvuganya, ate n'omatiza ne bano abaali abalonzi bo nti laazima kye baakola teyali nsobi, baakola okusalawo okutuufu okuwa akalulu nga tovuganyiziddwa. Embiranye eyo ogiraba weewaawo ne emotions ezo tezibulamu mu kulonda. Eddoboozi tusobola odifunamu katono producer, kiki ekigenda mu maaso nga ndabawo engeri y'okunnyonnyola. Producer eddoboozi lutuwe. Lwaki okateeka mu waleti, lwaki okateeka mu mpale ng'ate olaba mbala? Tukozesa muzindaalo. Omulonzi, alo, omulonzi ono abadde alina akalulu, tugenza omutuukako nga kali mu kaleega. Akalulu ke, akalulu ke otugezezzaako kamuggyako akalwanidde konna ne kayulikamu ebitundu 3. Era tetusobola kukabala, era tujja saba security bamukuumire waateekeddwa okubeera. Jangu genda wali, jangu kali bitundutundu. Lwaki okalwanidde? Tewali buzibu, agende, genda wali. Bannange mukaaga, bannange akalulu kayuliseyulise, tukabaze nga tekaliiko, naye tukabaze naye tetukayina. Lwetutuka okuddamu okubala nga tekawera. Tumuleke. Mukaaga, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
kumi na ttaano, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
So tugenda ku layini esembayo ya Haji Rutu. Tudde mu layini, Simba layini, Simba layini, tuzze kubala Simba layini, Simba layini, Simba layini, tusimbe layini. Buli omu adde mu layini. Tusimbe layini. Tusimbe layini. Ba agenti mujje mabega mubere nga mubalibwa. Fena tudde ku line, fena tudde ku line. Babanga n'abali eri. Ndoza fena tuweddeyo. Bali mu namba kumbi. Mwana asinga agenda asinga akashamba. Emu, bbiri, ssatu, nnya, munaana, mwenda, kkumi, kkumi n'ebbiri, kkumi na ssatu, nnya, kkumi na ttaano, kkumi na mukaaga, kkumi na musanvu, kkumi na munaana, kkumi na mwenda, abiri, abiri mu emu, abiri mu bbiri, abiri mu ssatu, abiri mu nnya, abiri mu ttaano, abiri mu mukaaga, abiri mu musanvu, abiri mu munaana, abiri mu mwenda, asatu, asatu mu emu, asatu mu bbiri, asatu mu ssatu, asatu mu nnya, asatu mu ttaano, musanvu, asatu mu munaana, asatu mu mwenda, ana, ana mu emu, ana mu bbiri, ana mu ssatu, ana mu nnya, ana mu ttaano, ana mu mukaaga, ana mu musanvu, ana mu munaana, ana mu mwenda, ataano. Emu, bbiri, ssatu, ennya, ttaano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, kumi, njagala bannange ngenda kubagobawo agenti nsigaza omu. Ba agenti ba Ssemakula nja kubagobawo nsigazewo agenti omu. You are disorganizing me. Kumi n'emu.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Zemba, 5. M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. M, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, Bannange, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 27, 28, 29, kalondewo bawo sijja kakwata 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 3, gende nya
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 3 mwemu 32 33 35 36 37 38 anamu manabira anamu sata anamu nyama tano anamu kaga anamu musanvu anamu nana anamu mwenda tano mwemu tano mwemu tano mbili tano musatu satu nya tano kaga musanvu kumi 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ana namwe manambia namsatu anamnya namtano anamukaga namsava namnana namwenda tatu bisatu nyatano mukaga bisatu musanvu nana mwenda 10 12 13 15 mukaga musanvu 18 12 abiri mu mabiri abiri musatu abiri munya abiri mutano abiri mukaga abiri musanvu abiri abiri munana abiri mwenda asatu mwenda abiri asatu musatu asatu mukaga asatu musatu munana anamu mwenda atano enya tano mukaga musanvu nana mwenda 10 12 13 14 15 16 18 19 20 25 mukaga abiri munana abiri mwenda satu mwenda satu mwenda satu munana satu mwenda anamwemu anambiri anamusatu namnya namtana mukaga namusamna namwenda atano tano mbili tano musatu tano munya tano mutano tano mukaga nana 12 13 14 15 mukaga musanvu 18 abiri mwemu abiri mubiri abiri musatu satu bila satu senang satu muda ana namun enam satu namanya nanti pada satu kalau kau itu enam satu hari satu bermenjadi bermuka satu nama satu biasa satu muka satu
Yasin. Sipa Eriati. Amina sio. Esse é vazio. Semakula binasa kwani semakula bina asatu mukaga ajirutu afuro bululu mukaga atano Falhou.
Kale tulaba atugoberera embeera bwetyo bweri okuva mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga Uganda nga tukutuusaako okulonda okugenda mu maaso okw'abassentebe b'ebyalo nga ekifaananyi kye tulaba erudda eyo kiva mu kitundu eky'Ekatende Mpigi district ng'abeeyo bamaliriza okulonda ssentebe waabwe Haji Juma Kazibwe yawangudde akalulu ako era awangudde Mwami Ssemakula abadde incumbent. Mu nteekateeka eyo tuyozaayoza abantu beeyo weewaawo wakyaliwo embeera ey'akavuyo nga bwe bamaze okulangirira ayawangudde ndowooza waliwo oludda olutaamatidde mu mbeera eyo ne baleetawo embeera eviriddemu ab'ebyokwerinda okukuba tyagaasi. Tuwulidde nga tekiribadde kirungi naye ebigenda maaso biraga nti obutebenkevu bubadde weewaawo buprevailinze. Kyetwongera okusaba abawuliriza baffe n'abalabe baffe nti mukuume emirembe ekiseera ky'akalulu tukiyite mu bulungi. Ndaba ne siniya wange atambula amagamaga abawagizi ndowooza bataamye aba Haji eyawangudde bali mu kujaganya ate ndowooza olaba n'ab'ebyokwerinda ne babakakkanya mu mbeera eyo ey'okugezaako okukakasa nti obutebenkevu busigala mu bitundu byaffe eyo. Twebaza ab'ebyokwerinda, twebaza ekitongole ekya Uganda Police, twebaza ebitongole ebirala sister agencies eziyambyeko okukuuma obutebenkevu. Akalulu kyangu nnyo, akalulu okukoleeza eggwanga. Ago ge mazima matuufu. Kyangu nnyo akalulu ak'ekika bwe kiti okukoleeza omuliro mu ggwanga lyonna. Naye twebaza Mukama nti we tutuuse tugenze tulaba embeera ennungi tenaba kusajjuka ge mazima matuufu. Era ne lipoota eyakafulumizibwa akulira akakiiko omulamuzi Simon Byabakama ayogedde eri eggwanga nga agenda atalaga ebitundu ebyenjawulo mu kibuga Kampala nga atuwadde ripooti nti generally amawulire gaafuna okuva erudda n'erudda gakakasa nti akalulu katambudde bulungi weewaawo mulimu ebirumira. Agambye omulamuzi Simon Byabakama agambye nti mu bitundu ebimu waliwo akalulu weekayimiriziddwa ng'okulonda kwayimiriziddwa olw'ensonga ezitali zimu, naye mu bitundu ebyo akalulu gye kataabadde bagenda kulangirira ennaku endala ez'okulonda mu bitundu ebyo. Ndowooza ekyo kitegerekese bulungi. Abo bali mu bitundu eyo ng'akalulu tekasobodde kubanga kagenda mu maaso oba okulonda tekwagenze mu maaso, omulamuzi Justice Byabakama agamba Simon Byabakama agambye nti mubeere bakakkamu, mukuume obukakkamu. Akalulu kajja kubeerawo nga akakiiko kamaze okwekenneenya ensonga kalangirire ennaku ez'okulonda mu bitundu ebyo. Ab'Empigi kye kifaananyi kyolaba bamaze okulonda, naye ate abasinga nga ndaba batambula bagenda, nga ndaba bavuddewo. So nga ate abakulira ebyokulonda mu ggwanga batugambye nti temuvaawo nga mumaze okulonda. Ssentebe gwe mulonze ayina obuvunaanyizibwa okulonda olukiiko lwagenda okukulembera nalwo. Kati babano bali ku nguudo batambula bagenda bajaganya balowooza nti kiwedde tekinaba kuggwa. Simanyi kigenda mu maaso. Robert Mutebi bw'onooba nga ogoberera
ojja kutubuulira ojja kutuwa lipooti kiki ekigenda mu maaso abeeyo nga balinga olukiiko olwabuse nti kati bazzeeyo ewaka so nga ate wakyaliyo entegeka ey'okulangirira olukiiko ndowooza ekyo Senior Mutebi weeteeketeeke bw'obanga okomyewo otubulire naye era tulaba nga waliwo okugenda nga bawera ndowooza bakakasa tuwe eddoboozi eryo katono nnyo producer mu mazima n'obwenkanya ate wano movement yali yavaawo ne Luutu agizizzaawo era kati wano aba movement ate tuteredde Luutu alidde akalulu k'amazima na bwenkanya tekaliimu tabbu yonna ate bo Semakula gwe tukutte n'obupapula ng'ayagala afune akalulu k'obuvuyo. Ogambye nti movement yali yagenda kakati Meria tumwebaza okubanga akoze bulungi okuleeta abantu ate n'ekirala Haji Luutu ye mukulembeze gwe tulonzeemu Semakula anye ebyange byebyo netumugobye kuwonya embwa ya Semakula omuntu alabye akafune ku ssanyu embwa yebadde ewa n'omwana kale byebyo ebifaananyi ly'eddoboozi okuva mu bitundu eby'empigi bamaze okulonda tubadde tusuubira nti wajja kubaawo enteekateeka ey'okulonda olukiiko executive chairman oba ssentebe bagenda okukola nabo naye nakyo tukirinze bwe kinaabanga tukifunye tujja kubanga tukikuwa naye okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kasita ssentebe amala okulondebwa bw'ati ate abaneddimu ery'okulonda olukiiko oba executive gyagenda okuweereza nayo mwe muli vice chairperson mwe muli nga secretary omuwandiisi ate mwe muli ne secretary for defense oba ow'ebyokwerinda ate mwe muli ne secretary owa mobilization oba ow'amawulire n'okukumaakuma abantu ab'ekitundu ekyo so bye tulinze okulaba bwe binaatambula naye mazima matuufu go ngaffe ku social media ku ebitonotono bye tulabye ne bye tukuŋŋaanyiza okulonda kutambudde bulungi weewaawo tusobola kubuusa maaso empulunguse ze tulabye wano ne wali nga waliwo incidents ezimu nga mu bitundu ebyebwayise ripooti gye tufunye eraga nti wabaddeyo obutakkaanya n'amasasi actually ne gavuga mu ngeri ey'okkakanya ab'ebyokwerinda nga bakakkanya abalonzi wabaddeyo ebitundu ng'ebyowandegeya eyo nayo tuwuliddeyo embeera ey'obutali bumativu n'abantu okwesala akajegere era ne ab'ebyokwerinda ne bakozesa obuyinza okubeera nga bakakkanya ebitundu mu mbeera eyo generale nakubadde maze okutegeeza nti omulamuzi Justice Simon Bakama atuwadde ekifaananyi ekyawamu nti reports zaafunaye nga alabirira okulonda okwetooloola eggwanga lyonna okulonda kutambudde bulungi generale weewaawo ayogedde ku nsonga yo ebifo ebimu oba ebitundu ebimu okuba nti biruddewo okulonda okusinziira ku program enteekateeka ey'okulonda kwennyini okusimba mu mugongo n'okubala abalonzi n'okulangirira ebadde ya kubeerawo wakati w'essaawa 5 n'essaawa 5 kitundu awo nga okutuuka ku ssaawa 6 nga bamaze okulangirira ebivudde mu kulonda bwe ntunula ku ssaawa wano ndaba nga ziri ssaawa 7 n'eddakiika 19 naye ate ekifo kwabadde ebadde ekifo kwabadde owekitiibwa Simon Bakama ku ssaawa 7 zennyini wafulumiza lipooti eno mu kifo wabadde wali ku Kasato zone eri mu Kisenyi eri mu central Kisenyi eri mu central division agambye nti babadde tebana bakulonda awo wennyini wabadde nga tebana bakutandika kulonda weewuunya nti mu kiseera kino bwe kibeera nga tebana bakulonda then abantu abakedde bwe
tekibanga lazima waliwo abakedde babeera batandise okukoowa abamu babeera batandise n'okuvaawo nga bazeeyo ku mirimu gyabwe ku bizinesi zaabwe waliwo abantu abasinga bannayuganda nga tebasobola kulinda bbanga ddene kubanga obuvunaanyizibwa tubeera na bungi waliwo abamu ngaabwe abatakoze abatagenda kulya so abantu ngaabo basaasira nabo nti oba oliawo wabaawo kye bayita voter disenfranchisement nti wabeerawo abamu abatagenda kulonda olw'embeera eyo ebeerawo ey'okulindirira ebbanga obulyawo ddene saidi eno y'empigi Robert Mutibisimanyi obalwedde yanditwongedde n'atuwa ekifaananyi okusingira ddala bwe bamaze okulonda embeera eri etya n'ekyokubiri atuwe ripooti ekyokulonda olukiiko ssentebe ajja kusinziira ewuwe alangirira olukiiko tekisoboka wateeka okubaawo ssentebe okulangirira olukiiko lwe then abatuuze balukakase oba balugaane so embeera eyo nayo senga aba akomyewo ndowooza agoberera ebyetugenda nabyo mu studio atubuulire kyo kiri kitya ndaba nga abantu bamuswaba abasigadde mu kifo simanyi oba ssentebe okukwaja okusinziira Robert Mutebi tubuulire ekigenda mu maaso empigi ya neyanza nnyo neyanzege Apollo tusiime embeera ekyankalanyimuko awo mu ssaawa nga ziizo emabega era amasasi ababaddeko mu galabye ne tiyagaasi nga muyitirivu nnyo agenze mu maaso n'okuvuga oluvannyuma lw'okulangirira wa NRM Kazibwe Luutu Haji nti awangudde n'obululu 6 n'omusobyo ku bina ate ebwa incumbent abaddeko era nga bannakatende ate bategeezeza nga NRM bwe bakugikomezaawo ate mu bitundu ebya NRM naye banaffe ab'ebyokwerinda wakati mu kukakanya ate embeera ebadde esajjuse nga bamaze okulangirira abagenze mu maaso n'okubanga bakubye omukka ogubalagala okugumbulula abantu ate ne batakoma okwo n'amasasi gennyini nagagenda mu maaso n'okubanga gaboggodde ate abantu awo ne basaasaana kubanga oludda luli olwa Ssemakula abadde awanguddwa ate babadde batandise okuvaayo n'ebintu ebitategerekeka omuli n'amajambiya g'empulidde n'ebyekuusa ku ebyo ekiwaliriza ab'ebyokwerinda embeera okubanga ate bagiteeminze nga tennaba ekizimba tekinnasamba ddagala ng'etteeka era nga bw'oyogedde bwe ligamba chairman abalina okulangirira akakiiko ke wano abatuuze ne bakayitaayitamu naye olw'embeera ebyokwerinda sirowooza nti kinaasoboka okubanga olukiiko lwe wano alangirira simanyi oba mu tteeka kikkirizibwa oli okonvininga oba okuyita okonvajinga n'abantu be nga bali mu maka oba mu kifo ekiba kitereddwawo awo nze naawe naye nga bw'otunuulira kaakati embeera eriwo abantu basaasaanye abalonzi abasinga kyemmanyi abagenze mu maka ge tulowooza nti oba oli awo bayinza okuba nga ebisigadde bayinza obikolera eyo naye nga sofa naawo agenda maaso n'okuba nga assa omukono ku bivudde mu kulonda kati nga betulinda okulaba ki ekiddako n'etteeka ki kiriyinza okulagira kaakati ku kino naddala okusinziira ku mbeera buli omu bwagirabye bwebadde akalulu kabadde tayiti nnyo era nga ndowooza ke kamu ku bululu mu ggwanga Uganda bwenza okwogerako obwasinza okubeera tayiti kabadde tayiti nnyo jjukira nti mwami ono mukyala we mulamuzi wa high court yabadde agenti we number 1 era obwedda bwagenda maaso y'omu ku babadde babala akalulu kano nga basimbye layini kinyegenyege ne kyeyongerayongeramu okusinziira ku layini amakoona zombi ge badde gakubye naye obululu ebibiri bwamusinzizza ate nabo badde bungi nnyo so akati tulinda tulabe ki ekiddako bagenda akolukiiko lwanalulangirira oba talulangirire naye nga embeera eringa egenze nga ekakkanakakkanamu kokko bwogerageranya ne bwe kibadde mu dakiika nga 23 emabega wabaddewo abasirikale si bangi nnyo naye abatono ababaddewo abakoze kye babadde balina okukola era ng'ekyo kyekireetedde embeera okubanga ate eringa bweri essaawa zino so kakati tulaba abakakiiko k'ebyokulonda ne ssentebe kakati omulondo w'akatende abagenda maaso n'okubanga ate bakola ebyo ebiririgo ebirina okubanga bikolebwa wano wetuli era y'embeera kakati gyogera mu maaso n'okubanga olaba essaawa zino NRM abagamba nti bagikomezaawo mu katende kitegeeza nti ebbanga ddene katende ebadde efugibwa ab'ebibiina ebirala abana NRM banjogedde nabo bagambye nti NRM kyaddaki mugikomezaawo mu katende kikyo oyinza okyogerako wekitiibwa Luutu Kazibwe akomezaawo NRM kitundu kino olw'emirimu emirungi gyakoze sooka n'abazimbira akatale n'abateeramu amataala kati amataala tunuulidde enkola bwetambula bayita omanyi nti ebintu ebyo gyebiri naye bweyatandika okuteekateeka ebintu ebyo n'abaagaza ekibiina era neebaza nnyo 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 abantu bonna batuwadde akalulu
nga tebatunulidde ensonga yonna bamanye bulungi nti NRM n'olwebyo ebirungi byakola mu kitundu kino basazeewo ne bamuwagira era beebale nnyo bali ddala tuva wano tugenda mu katale kusanyuka ate tulabe n'ebiddako ebirala nja kwebaza bannamawulire bonna be tubadde nabo olukiiko lw'ebyokulonda ndwebazizza lukoze bulungi nebaza security etukoze bulungi kutagambika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala embeera nga bwebadde maaso awo etabuseemu n'ebijja bijjamu naye oluvannyumeze mu nteeko oluvannyuma embeera etabuseemu olwabo abadde baleese akasasamalo nga tebakkiriziganya naivudde mu kulonda naye era bwe bamaze obbirangirira abantu ne bakkiriza era embeera ezze mu nteeko ndabako ku mwami Zigoro Mugwanyi agenda kusayininga yakkiriziganyiza naivudde mu kulonda naye era nga mwami Ssemakula bw'atera okukola bigimu eri bwe yakola Oweekitiibwa Kigozi Isaac yadduka enkeera n'alowooza nti akuddamu olwaleero asanze tweteese bulungi nga ne bwanadduka ffe tujja sigalawo tukoleki tweteeketeeke tusobole okulaba ng'entebe gye twanonye tugitwala nebaziza nnyo banna NRM ne nebaza ab'NUP okubanga baatwegasseeko ne bagasalawo ne bagamba kuno NRM ejje tuweereze mwebale nnyo ssebo webalidde atuyanza nnyo tuyanzeega atwala ku Salt TV ekiri wano kyekyo kyetugenda mu maaso n'okubanga atukikuwa asaawa zino naye nga ekigenda mu maaso kyekyo nga bw'okiraba eyafunye akamu naye ajaganya oluvannyuma nza ngambye nti abadde wa sayidi eno nti oba kabadde kakodyo okwesimbawo awonze naawe naye ng'asofa ekigenda mu maaso ssaawa zino kwe kubanga ate basayininga empapula okulonda kwe katende bwe kutambudde embeera yazze edda mu nteeko mukulu Apollo embeera yazze edda mu nteeko kati abawagizi ate ab'omuwanguzi be bali wano era betugenda maaso n'okulaba nga bassa emikono ku biwandiiko Haji akulika akalulu tuli butereevu ku Salt TV sooka obuuze ku batulaba neyanziza nnyo aba Salt TV abatulaba erinnya Haji Luutu ava okulondebwa kati nfunye obululu 652 bwenvuganya naye n'afuna obululu 4 abantu bandaze omukwano abantu b'ekatende kiwa mirembe mwebale nnyo mwebalire ddala Ssemakula alina embeera gye yabadde ataddewo okuva ekiro yaleese ab'ebijambiya era abamu bakwatiddwa era n'operations ezaakoleddwa ekiro poliisi yabadde eyitamu ne militale nebaako beekwata ng'era balina ebijambiya ng'ate ne ku lunaku lwe twalonda abakyala era Ssemakula yaleeta bakifeesi ne bajja ne balumba abawagizi bange ne basendabirwamu z'amayumba gaabwe enzigi naye omukama mulungi nebaza nnyo kyaki y'ekatende nebaza nnyo abakristu nebaza nnyo abakristaayo abalokole b'omu lusozi tubadde tutambula wamu mwebale kumanya nsonga mwebale kuwagira Haji era bwe tumaze omuwangula nga bo babadde bategese nga bwe yakola ku mulundi guli bwe yawangulwa Isaac Kigozi n'adduka emisinde nti baagala kunzita era akalulu n'akayiwa n'akomawo ng'akoze eki ng'akabbye naye ku mulundi guno twabadde beetegefu nga tumwetegekedde bulungi kuba empisa ze tuzimanyi naye kyenyongera okukubiriza abantu b'ekatende kiwa mirembe mubeere bakkakkamu Haji Wudu n'agamba alina bakifeesi gye baasuze mu maka ge era ne balumba abantu ku makubo waliwo omuvubuka bamuyita Tamale male akolera awo ku Washing Bay Male yabadde akulembera bakifeesi babadde balina abantu babadde batuusaako obulabe n'ekyomukisa omulungi era tubadde ne security kana akalulu sinza kugamba nti mpangudde Ssemakula kuba Ssemakula tabadde na maanyi naye Ssemakula abadde ne former chairman NRM Haji Wudu n'agamba yabadde mabega wa buli kimu yabadde apulaninga mutuze wa wano naye nga talina mu register mwebale nnyo abatuze b'ekatende kiwa mirembe ente zaffe already weeziri wali batandise zisala tugenda kulya tugenda kujaganya nga twekulisa okubeera nti NRM ewangudde mu kitundu kino NRM oye tuyanza nnyo tuyanzeege Apollo byebyo ebiri wano NRM ewangudde NRM jjo n'ebyekuusa ku ebyo ensonga kaakati bwe ziri wano bakomezawo NRM mu katende nga bogeze maaso n'okulaba embeera bwetyo bweri kati ndowooza simanyi nteekateeka Haji okusinziira katono nnyo okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda olina okusomera abalonzi bo olukiiko lwo ebyo nabikola ddi kubanga kyekirina okuddako olukiiko tuva wano tugenda katale nyanjulire abalonzi bange olukiiko lwange
lwe ŋŋenda okutambula nabo olw'obuvuyo Ssemakula bwaleese n'ebijambiya sisobodde kufuna budde bantu balaga lukiiko lwange naye tugenda wali katale ke nazimbira ekyalo kalimu emidaala nga 2 okusobola okulaga olukiiko lwange lwe ŋŋenda okutambuza nalwo mukama wange. So Apollo kyekyo kyobadde weetaaga okumanya nti olukiiko lulangirira ddi nga bwategeezezza lugenda kubeera eyo waggulu. So kyekyo ekiri wano embeera bwetyo bweri mbu sitooko mpya. So byebyo ebiri wano kugwe atulaba abatuuze beebo abatuuze basanyufu bagamba nti sitooko mpya embeera bwetyo bweri. Senior Apollo tusiime ebyo byebiri ekatende bwe bityo bibadde ekatende embeera kati ekakanye n'omukka guteredde tetukyassa guli gwe basoose kubamuko kati tuze ate mu nteeko era tuze mu mbeera nzikiriza ate omuzindaalo ngukuddize oba oli awo ogende maaso n'okuba nga mutematema n'okuba nga amuwumbawumba ebyaleero nga bibadde. Apollo omuzindaalo nkuwadde. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege Senior Robert Mutebi ng'asinziira mu ekatende mu disitulikiti y'Empigi. Mwebale nnyo abasasi baffe, mwebale nnyo okutuusaako embeera eyo yonna. Tubadde mu nteekateeka eno yennyini era ey'okutuusaako okulonda nga bwe kutambula okwetooloola eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Tukutunuuliza mu bitundu nga bwe byabadde mu bitundu eby'Embaale okulonda bwe bwe kwatambudde. Empigi twagala okuyozaayoza Haji Luutu Kazibwe alangiriddwa nga omuwanguzi erudda eyo era twagala n'okwebaza mu ngeri y'enjawulo ab'ebyokwerinda. Kyenayogeddeko mu program n'akulaze nti era naawe okirabye nti ab'ebyokwerinda babadde batono ku ground naye bakoze omulimu weewaawo okulaba nga bakakkanyiza abantu abo abangi bwe batyo. Olowooza ku emotions ezibeerawo mu mbeera ey'akalulu n'olaba abamu obaoliawo ababeera bapulaninze nga bateeseteese akavuyo naye n'ogenda okulanga embeera ekakkanye. Twebaza Mukama olwa embeera eyo gye tulaba mu bitundu eby'enjawulo era twagala n'okwebaza abataawangudde. Saagalaga nti abaagudde abataawangudde namwe twebaza okumala ne mukuuma obukakkamu nga bwe nakyogedde wali nti okulonda kuno mu bitundu byaffe. Ssemakula ajja kusigala ku kitundu kyekimu era ne Haji Kazibwe bajja kusigala ku kyalo kyekimu. Lwaki muteekawo embeera ey'okwagala ate okwegwa mu bulago n'okukoonaganya abawagizi bammwe kubanga ebiseera ebisinga abasinga ate okunyigirizibwa mu mbeera eyo eb'ekika bwe kityo ebyobufuzi babeera abantu bano abaabulijjo. Kati abawagizi ba Ssemakula temuteekwa kuteekawo mbeera temuteekwa kuteekawo mpalana wakati wammwe n'abawagizi ba Kazibwe olw'okubanga akalulu kaaganye. Muteekwa okujjukira nti ekitundu kyammwe kikulaakulana nga mwena mukoledde wamu. Bw'ebeera puroguramu ya gavumenti mujyanirize wamu era nze bwemba Haji Kazibwe nfunayo ekiseera n'empita Ssemakula netwogera yandibanga oba oliawo abadde akyayina ebirowoozo ebirungi ebisobola okuba nga bikulaakulanya ekitundu ate n'ekirala abadde mu ntebe. Waliwo ekiseera ekyo ekyokuwaayo obuyinza okuwaayo sitampu okuwaayo senga wabeerawo embeera ey'okutabagana ne muwanyisiganya ebirowoozo olw'okukulaakulanya ekitundu kyammwe. Ndowooza kyekisinga obukulu wabeerewo okukaanya wabeerewo omwoyo gwa ggwanga ogw'okwagala ensi yammwe naye ogusukka ku bukulembeze just obw'ekifo oba office bu office. Nteeka kwebaza production team gye ntambudde nayo, nteeka kwebaza abasasi baffe abamaamidde ebitundu ebirala byonna ababadde batwala reports ez'enjawulo, nteeka kwebaza gwe omulabi waffe atambudde naffe okuva gye tutandikidde n'eno gye tutuuse. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.